under a no-go area. We should find leaders. We should find candidates, trustable candidates. Honorable Mwanga Kivumbi twagala candidate kubiri kifo nga wa National Unity Platform. Twagala nnyo kwatagana ne bannaffe bonna ab'ebibiina ebirala era kye tubadde tugezaako ebbanga lyonna. Naye ng'era omuganda bw'agamba nti bw'osika ekitajja liba lya nkoko. So twaniriza mugende maaso n'okwana bannaffe bonna abali mu bibiina eby'enjawulo batwegatteko. Tutambulire wamu. Kuba tubalaba bangi abalina omulamwa. Naye waliwo obuzibu era bwe wabaawo obuzibu mujje tubusolvinge ffenna. Tulina mandate y'Abannayuganda. Tulina obwesigwa bw'Abannayuganda naye bajja twesiga nnyo nga tuli ffenna. But in the meantime ffe tutambula nga National Unity Platform. Era mu buli kifo ekyesimbibwako tujja era tujja kubeera ne candidate. Njagala obasaba abeesimbewo mutuwe ekifaananyi ekirungi. This is not a do or die. Oba ofiira ku munno ng'oli mwetegefu okujjayo buli mpisa ensiiwufu kubanga oyagala kifo mu kifo ky'okusembeza okumpi n'ekifo kigenda kusembeza wala n'ekyo ekifo. Core value number 1. Mwebale nnyo. Core value number 1 ye discipline. Era ffe tuli magye. Omusirikale atali discipline atosobola kubeera mu magye naddala nga gakulemberwa ffe abantu abakkiriza mu discipline. So tubeere disciplined. Tulaninge fair competition, decent competition. Twewale kubeera nga Museveni kubanga bwe tukulaba mwaka wa Museveni konna kati kikyo tugenda okugamba abantu. Saawa zino tukozesa bigambo konvinsinga abantu n'ebikolwa byaffe okufuna obwesige bwaffe. N'ebikolwa byaffe gye bali tusobole okufuna obwesige bwabwe. Bwetyo bwe tugenda okutambula abassebo ne bannyabo. Twagala ba candidates in all positions kubanga tulina obudde. Nti bagambyeko nti Buganda yokka esobola okuggyako Museveni. Mwe temunafuna lesson mutunire abaana b'ebusoga kye bakola. Yate singa nali musoga bannange. Bandize ne wano ne bawagamba mwe musoke ebbali musoke mudde ebbali tusoboke tumala akalimu kano. Waiswa nimbe baba. So tulina omulimu, tulina okukakasa abaana b'ebusoga nti naffe tulina ekibuli. Tulina okukakasa abaana ba Arua nti naffe tulina ekibuli. Twali mu Arua nandibadde nfudde naye abaana basaawo embeera. Of course n'abeetoolodde eggwanga lyonna. Now I am here. So you, the people of Uganda, you have a challenge. First of all, to free yourselves. Nobody is going to free you. But when you refuse to free yourself, you're enslaving other people. Mwabaganda bwe mugana okwetaasa ne musigala mwere comfortable mu busibe muba muli mu kusiba abantu balala. So mutukulemberemu bassebo ne bannyabo. Bwe munaagaana okulembera bajjawo abalala beekulembere kuba abantu tebalina time. Ensonga yange eyagala okuddirira esembayo njagala obbasaba mu encourage ng'abantu mubagazi okulonda bamanye nti tetugenda mu kulonda just ku legitimizinga Museveni ne tugenda mu kulonda kumu delegitimizinga. Talina ngeri yonna yonna okujjako okutta abantu okujjako okukola ebyambyone tumutunuzeemu kamera akole ebyambyone. Paka kati akyagezaako okusangulawo ekya November 18 ne 19 2020. Tasobola tutta ffenna n'atumalawo. Tasobola tusiba ffenna n'atumalawo. Naye ate nga bwe tuna relaxinga ajja tulya omwomo paka ffenna bw'anaatumalawo. Bangi nnyo bagenda tutunda abassebo ne bannyabo. Bangi. Naye ate bangi bajja twegattako. Era tujja kuwangula. Era bwe tunawangula abo abaali batulimirira bajja kujja babagambe nti twali ku lwammwe, twali tubawagira, twali nammwe lwakuba twali tetulina bwe tuvaayo. Bimakinge kubanga mujja biraba. Mugetinga involved bassebo ne bannyabo. Mbasaba mugende mu encouraging abavubuka okwenyigira mu kulonda kw'abavubuka. Akalu k'abavubuka katandika June nga 2. Mugetinga involved era nawe Honorable Saake ne tiimu ye y'abavubuka bwe mutwetaagira weetuli.
get involved kubanga protest vote wetandikira yeyongereyo paka nga tujjeko Mwami Museveni. Njagala basaba baganda bange temwetekako deadline na timeline. Bwe tuba tukikoze ku mulundi guno tugenda. Mandela yatuyigiriza ekintu kimu. First of all, yagamba the struggle is our life. Kiringa bwe baba batubulira enjiri mu ekereziya batugamba Yesu akomawo, naye ffe tulivinga obulamu bwaffe. Yes, nga Yesu akomawo enkya, naye tugenda n'omugendo ogwo bwe twesobola okwekumira mu kukkiriza. Si buli omu, abamu tujja genda okwenula nga bali mu kkomera, n'abamu bayinza okubatta. So let us get satisfaction in the fact that we are not giving up. Bwe tuba tujja essanyu lyaffe kwe kuba nti tuganye okugivinga up, so si nti tuliwangula nkya. Kwe tuyinza okugenda mu kulonda nga Museveni bwakola, n'awamba buli omu n'atuusa mu kkomera. Of course tetujja mmuleka kubanga we are going to go with a fight at every level, but make it normal to celebrate victory along the way. Find reasons to smile, find reasons to joke, because the struggle is our life. In any case, never to Jacob Museveni, struggle ya fejja kuba tewedde, ate omulimu gujja kuba butandise. So, find comfort in the fact that Museveni ne bwatusiba twalina bunjako 220 tetunamujjako tetwapowa twalina mujjako ku mulembe gwa Ssemwogerere bangi kumwe nabalaba ku mulembe gwa Ssemwogerere mukyalemeddeko yemu ensonga lwaki naffe twavaayo ne baayo Bassebagala yes abamu babagula ne baayo ba Dr. Kizza Besigye ne balemerako yensonga lwaki naffe twabeera inspired. Bwe tulemerako tugenda ku inspiringa abaana n'abazzukulu. We shall fight, we shall wait even if it's 100 years, but we shall face these people and we shall defeat them. Ne mu celebrating the fact nti temuwanise kati okuvannyuma lw'obbawo okukkiriza okwo ate kambawo essuubi ery'amangu. Bannange Museveni mulowooza alina emyaka emeka? Mulowooza alina emyaka emeka? Kati njagala mmwe ate mwerabe nga bannamukisa. Fe omugigi gwaffe gwe gw'okufulufiiringa, guli ogw'abannaffe gwe gwali ogw'okusiga baasiga. Naye ffe abalina okungula tusobola okwonoona ebirime byonna bwe tutakola kituufu. Baba okusabe baba bakusomesa. Yes, okulwana kuno kuli nomo, but there's nothing as important as finishing. Kati tuli mu finishing. Museveni tumukubye Besigye bamukuba emmeme ne ziyiika kati ffe tukubye akabuto inayerebye twetagamu kuba knock out. Knock out eyo tukuŋŋaanye amaanyi gaffe mu mukono gwaffe ogwa ddyo ag'abavubuka, ag'abakyala, ag'abato, ag'abakulu, ag'abakadde, tuube eŋŋumi tugikube Museveni ku luba. But that is going to take so much organization, preparation, discipline and self-sacrifice. Kuba mba mugenda mu kulonda munnange bwe munaagenda nga muli bakandidate basatu oba bana mubanga bakirekedde Museveni. Mulaba bwe twabadde wano e Kawempe nga kiri very clear nga Museveni yalina kyayagala okukola. As a matter of fact, okusinziira ku reports ze batuwa tiwaliwo ne bakandidate be yasponsoringa just okwawulamu akalulu. Baba bakimanyi tebakikola ku lwabwe kati bakikolera dictatori. Bannange abantu bajja kusinga through that. Naddala mmwe abamu abazze okupikinga just ebifaananyi naffe naye ng'omanyidde ddala then omale ogambe nze kasitambaako nange ne benyezeeko. Temudividinga effort, temudividinga maanyi bwe muba nga ddala ekigendererwa ekyo kye muliko. Ekisemberayo ddala ddala bassebo ne bannyabo